Musiyo mutya na batulaba amanya ndowoozi bampita Shadik Smith ku programu yaffe wano ku Mukutu Channel Uganda Chanako. Nga bulijjo mba nkuleetera emboozi z'abantu abayita mu mbeera enyigirizibwa ne tugezaako kulengera gye tuzigonjoolamu oba gye tubayambamu oba gye tubanoonyezaamu obuyambi. Era njagala obbeebazaako ensuso nti nno even mu kaseera kano aka quarantine mugezezzaako nnyo okulaba muno mufaayo eri abantu abo n'ogamba Smith nze emuguliddeyo ettooke, Smith emuguliddeyo kiro y'akawungo, emuguliddeyo amata mu ngeri ey'enjawulo. So njagala okubeebaza ekyensuso mwena abatulabira mu nsi ez'enjawulo wano mu ggwanga Uganda, Kenya, Tanzania, East Africa ne mu nsi ez'ewabweru. Njagala obbabuuza embeera ebayise etya, embeera yakazigizigi era yakwekuuma nnyo, tutambula ne sanitizer, tutambula twebikiridde masipaka tumaze otegeera ekifo nti kiri safe. Era ndi side z'ekawempe nga gye nsanze omukyala ali mu nnaku. Omukyala alina olubuto era ng'agenda kuba tunyumiza ku mboozi. Emboozi ye empanvumuko naye njagala mugiwulirize so that tusobola nga tufune engeri gye tumuyambamu. Omukyala alina abaana batakka wansi wa basatu ate ng'enjogera ali lubuto. Ankubidde akasimu n'angamba Smith, embeera empisa bubi, siina mwami, siina maama, siina taata, wabula njagala ojjo nziruukire. Tulaba abantu abakulaba basobola okubaako nange engeri gye banziruukiramuko ne bannyamba. Emabega eri gy'olaba ntamu ya buugi agezaako okufumba akuugi according ku byafunyeewo asobola okuba nga alabirira abaana bano ate n'abo ab'oku kyalo. So munzikirize munneeyungeko nsobola okuba nga nyumyamukko naye. Maama osiibye otya? Bulungi ssebo, siibye otya ssebo? Bulungi nnyabo. Amannya go? Nze Nabisere Margaret. Oli mutuuze wano ayitawo bataye tuli? Kiganda zone, Kwerose ya mukyala Kavuma. Buzibu ki? Obuzibu bwe nina bwa bugabirizi obuyambi. Ndi lubuto, nina abaana 5. Wendi wadde nina olubuto ndi single mother. Musajja yadduka n'agenda kuva lwe baateekawo ebya karantini. Siina buyambi, embeera mbi ate nga ne wensula mpangisa buki? Bupangisa. Kati n'ebbanga lye baatwongeddeyo landlord yagambye nti tamanyi bw'anaŋŋumiikiriza nga ate n'ebbanga balikoze eki? Balyongeddeyo. Siina kyakuliisa abaana, siina kyendya. Nali mmanyi kale okusibaasibako ku buviiri ku bantu nga bazze ewaka. Naye kati tekyali ajja. Buli omu akola abeera wakaawe, baatugaana okuŋŋaana, baatugaana okukola ku muntu yenna. Siina ate ng'era abantu be nali nsibaasibako nsobole okufunako enteeka eri olubuto bansanganga waka. Siina kyendya. Wendi nsaba kunnyamba. Kambuuzeemu bakuzaalawo? Nze banzaala Bukomero. Ewaka babazaala abaana nga bameka? Ewaffe ewaka 36. Oli wakumeka? Nze ndi mwana wa 7. Kati wava otya Bukomero okujja okusenga eno ekawempe? Engeri gye nava e Bukomero okujja okusenga eno baali banfumbiza nga nkyali mwana muto. Edda nga bazadde bange bakyaliwo. Naye kati bwe baagenda ne mbeera mu bulamu nga si bwangu. Naye lwagira omusajja n'akola ki? N'atambula n'agenda. Ne nsigala nga nze maama nze taata. Ne bw'obuuza Kiyamaani ammanyi mukyala Kavuma. Kati abaana bano 5 wano mu bufumbo wadde omaze mu bbanga ki? Mu bufumbo nga tannadduka tumaze naye emyaka 8. Myaka 8 muzaalamu abaana 5. Babadde basoma? Baali basoma naye kati wendi sikyasobola baweerera. Lwakuba munaaye nali sobola kwogera nga batugamba basiba abazadde abataweerera abaana. Nina omuwala omukulu yali mugezi nnyo mu ssomero naye sisobola muweerera. Omuwala yali mu kya 6 nga sisobola ne mbonna basome nga basaba ssente nnyingi nga siziina. Kati nga sisobola kwasaganya kusoma n'okulya n'okusasula ki? Ennyumba. Kubanga leero bw'ofunayo akugambye nsibaamuko wano akaviiri, enkya tadda paka lw'onoobulya ne bukola ki? Ne buggwawo. Kati ate addako awo tugenda nga batumenyamiramu abaana bano. Addako ye ali mu mbeera ki? Naye tasoma. Owookubiri yali mu kibiina kya 2 kuba nalwangawo batwala. Owookubiri yali mu kibiina kya 5. Owookusatu yali mu kibiina kya 2. Naye kati eyasookera ddala first born muvubuka
mulenzi omulenzi alina emyaka 16 oyo ye takyasoma teyeewaggula yali ayagala nnyo yakoma mu kyakutaano ye nemmota kati nensigaza omuwala neŋŋaaka musemu bonna asome kuba mugezi nnyo omuwala mugezi naye era ne bigaana ng'obuyambi obumuteekayo sibukola ki sibuyina n'atuula ewaka owokusatu naye mulenzi omanyi nsinze ezaala abalenzi akawala ninaako kamu nga kati ka kibiriiti kati n'omulenzi owokusatu yali agenze mu kyakubiri nemuteeka ewaka nga sirina kyakkola gwe tulaba wano ono luno olubuto kwe ludda ziwa. Oh, how are you? I'm fine. What is your name? Amannya go gwani? Ziwa naawe bakubuuza. Amannya go gwani mulenzi? Ayina ensonyi. Mama oyo mama wo bamuyita bati? Kale tulage mama oyo aliwa? Ayina ensonyi. Ayina ensonyi. Omukyalo ono embeera ye yabweraliikirivu, embeera ya sina ngeri nkyogeramu wabula emboozi ye bw'aba aginyumya oba oli muzadde nga katifu abazadde oli amazina ngabula kuyitamu mu maaso okusinziira ku ngeri gyatugambyemu. Baana batano down the road tebasoma babeera waka kalantiini emunyiga kwegamba embeera yo eringa bw'ogiraba naye tukyagenda mu maaso agezi twaga tutegeere ddala ki ekyabaawo okulaba muno ali bw'ati era aba yali azadde abaana 5 lwaki yafuna olubuto lw'omwana w'omukaaga tebyo nena tugenda kuba tubitegeera kati nga tweyongeddeyo maaso olina ku baganda babakulukulu gye bali abamu oli obagambyeko ku mbeera gy'oyitamu nali mbagambyeko naye buli omu alina ebizibu bye buli omu alina ebizibu omanyi simanyi kulimba ndi mukazi mulokole osabirawo nsabira ku evanju kyaki obulokole omazemu bbanga ki nze bumazemu emyaka 5 ki ekyakulokola abantu bangi balokoka olw'ensonga ez'enjalo gwe ki ekyakuleeta okulokoka nali mukazi musiraamu nenzikiriza yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwange kuba nazuula amazima kale osaagala tugendeyo nnyo kubanga eddiini etero kyankalanya abantu naye tukulaba oli mukyala alina olubuto lutunula lwa bbanga ki olubuto luli myezi 7 omwami yakuleka oluyina oba yagenda tonnalufuna yandeka nduyina kale yasooka n'agenda nga sinnalufuna nga nkyayina ono manyo nalina obuzibu ku mawuggwe kati nali nkyayina ono ng'era nsumbuwa nga mbeera nnyo emulago n'abasawo emulago abasinga bamumanyi ono omwana nange bammanyi naye omwami nadda nga yeefudde azze okulaba ku baana kati ebimu simanyi bwe nnyinza byogera kuba biswaza yakozesaamu ki olwamala ebigendererwa bye n'adduka n'addayo n'akulekera olubuto yaluleka awo nga luli munda nga terunnalabika lulabise bukulu ogambye omwana alina obuzibu ku mawuggwe buzibu ki bw'alina namuzaala nga tatuuse empewo n'emuyitamu n'ewumula amawuggwe gabeera gamutawaana naddala mu biseera bino eby'empewo abasawo bagamba ki badokita baali ebiseera ebyemabega nga nkyasobola okgendangayo kuba nali ngendangayo nga mubayo buli embeera lwetabuka asibiraku okisigeni nga ngendangayo naye badokita ne baŋŋamba kisobola okgenda nga aziba mpola ebituli biziba singa mba muwadde ebyetaagisa kumukuumira mu kulya bino ebifulutusi bikiki ebyo naye nga sirina ssente nze gwolaba bwe nfuna akawunga neebazaani neebaza mukama kemba afunye okwolwa olunaku kati nga sirina ssente zinaagula byetaagisa kuki ku mwana lwakuba mukama yamutonda munene naye nga bw'atabuka era kati wano emisana omulaba bw'atyo naye butuuka ekiro atabuka atabuka kati kambuuzeemu ekirala kye mbadde ngenda okukubuuza kati embeera yo n'omwana ono
n'abaana abataano bano mubadde mubeerangawo mutya? nga bwe nkugambye Kweyiya. obeera awo bw'ofunayo ow'okusiba enviiri kuba okusiba mmanyi ne lwakubanga siina kifo, siina nti nteekewo saaluuni abantu bonna we bajja ne bakola ki we bansinkanira. Ate ab'amasaaluuni ga kuno bw'ogendayo sabayo akalimu aba ayagala nga kwegamba akuwa ssente naye nga tolina kuvaawo atejjukira olina abaana, olina obbafumbira, olina okukola ki. Kati nensalawo nensigala ewaka nga bwe mba nfunyeyo gwe nkolako olumu ewaka nga mukolerako awo bwenkafuna akasente ngaako oba mpaddeyo omutwalo oba ogumu ekitundu nga nkola ki nga ngulamu akawunga nga abaana bali. Abantu bano b'okolako ewaka ewo obakolerako ssente nga mmeka? Kisinziira omuntu bw'azze. Omanyi eby'enviiri bino kisinziira birimu tayipu. Kati tayipu ze ssente z'okola ki z'omukyajinga, naye ate abantu beeno baagala nnyo omutwalo gumu kitundu, okiraba so nga ate bimenya. Ate nga zze enkya tojja mufuna. Kategeeza oli ajjenga ku Mande kitwala bbanga ky'okufuna omuntu omulala? Kisinziira ebiseera kuba byo bisinga kubaawo mu sizoni. Bitera nnyo okubaawo mu sizoni. Kati ate jjukira nze bwe bajja engeri gye siina bikapito nti bikozesebwa, ab'okusiba be bajja sijja bakola litaati kuba siina bikozesebwa. Bwe mba n'ebikozesebwa byonna mbikola kuba byonna mbimanyi. Kanjagala osooka otune mu kamera we osabe omuntu ayinza okuba alinayo ebintu nga takyabikozesa naye nga bya saaluuni, omukubira omulanga asobola obbikuwa n'otandikirawo at least. Kyensaba nkubira omuntu yenna. Kyensaba bannaaye mwenna abali ku TV abalina obuyambi, nsaba kunnyamba ne bw'oba olina ebintu bya saaluuni ng'osobola obbinsigamu kubanga okusiga kulimu omukisa. Sobola bw'oba olina akasente ng'osobola okunsigamu kapito n'entandika okukola. Nakyo nkyaniriza era nsaba munnyambe. N'ak'okulya kubira omulanga ow'ekitiibwa omukulembeze atukulembera Pulezidenti Yoweri Museveni, tusaba otuyambe. Ndi mwana wo nze nzaaliddwa na ku mulembe gwo wadde nkaddiye. Nkubira omulanga omusumba Kayanja kuba nawulirako naawe oyamba ku bantu. Nsaba naawe onnyambe n'abalala ababa bakwatiddwako munnyambe kuba embeera si nnungi. Nga twagala okumaliriza buuzeemu kale mu kifo kino baŋŋambye mulina engeri gye mwetetenkanyamu ne mubeerawo mutya? Nze kati ebyaddala okwetetenkanya kwe mbadde netetenkanyaamu kweko mpozi ebiseera bino sikyafunirako ddala era ne wondabira ano obwo obuugi bwe ngenda okunywako ate nabwo kansala yabutufumbidde, mpiima yabutufumbidde, siinaawo kintu nti oba ngenda kulya kino ate ng'abaana bo tebamanyi oba muli mu kalantiini oba temuli mu kalantiini, bo basigala baagala ekyokulya. Ekirala atuyambako ku mazzi ne kaaba afunye olumu naye ate naye alina famire nnene, alina abeetaaga obuyambi bangi. Kati ye kaaba afunye ng'akuyambako naye ate jjukira tajja kafuna buli lunaku nti akuyambe kuba naye yennyini talina ssente, just alina bubeezi mwoyo gulumirirwa ki? Gulumirirwa bantu be. Mpozi n'olumu nze olumu mpozi nga ŋŋambye mukyala Kavuma kuba bambi kiyamaani waffe tatuyisizza bubi lwakuba naye teyafuna bufunyi buyambi kuva mu gavumenti kujja eri bantu be. Kiyamaani waffe mukyala Kavuma naye yeetaaga abantu be bajje batuyambe naye talina kyakukola singa gavumenti eba tereese eki buyambi. Yensonga lwaki tukaaba ffenna ate sinze nzekka, Kiganda yonna Kawempe Kiganda zone abantu tebafunanga yadde akawunga yadde otujanjaalo. Kati oluusi ebyaddala waliwo ne lwolabanga ne bw'oba osobodde okufuna oba akakiro k'akawunga
enga nezina akafumba toziina anti n'amanda ga ssente buli kimu kya ssente ng'ebyeddala tolina wojja kikuyamba ate nga weetuli pozeera okufa temujja kufa. Ebigambo bye bisembayo eri bannayuganda bonna abakulabira wano mu nsi yaffe Uganda n'abakulabira ku mitimbagano. kutuyamba tusaba buyambi abantu ba Kiganda ate tusaba gavumenti otuyambe tukwegayiridde ow'ekitiibwa era ffe bantu baabakulonda tusaba otuyambe ow'ekitiibwa Museveni. Kale emboozi y'omukyala bwetyo bwebaddewo w'abaana abataano ate nga ayita mu mbeera ey'akazigizigi amanya eddoboozi bamuyita Shadik Smith abadde ku kamera bamuyita Sir Lawrence gwasobodde okuba ng'olina engeri yonna gy'agala okumuyambamu oba okumuwa obugoye bw'omwana oba okumugulirayo amata oba okumuwa ebyuma bya saaluuni oba okumutandikirawo ka business still osobola okuba ng'oyita ku mukutu gwaffe ogwa Facebook nga wolabawo wansi nojja mu inbox yange WhatsApp yange kweri nnyo n'ennamba zaffe nga bujja otera okukola ki okuba nga tuzikozesa osobola okuba nga olukinga ku bantu bano nja kuba nzija oba nja kuba net obuyambi oba n'okujja naye wenyini weyagadde okwesitwa so okuba nga tubatuukako oba n'okuwa enamba zaabwe just in case ng'oyagadde okuba nga obatuukako in person ng'oyagala okubaka engeri gy'obayambamu. Mbeebaza nnyo olw'omulimu ogw'ettendo gwe mukoze okuba nga musobola okuba nga muvaayo ne muyamba abantu bano mu buli ngeri zonna twekuume tubeere nga ate tusigala nga tuli balamu mbaagala nnyo musibe bulungi mweraba.